Ekitiibwa kya Mukama nga Trevor Yujera ku mulundi guno peereddwa omukisa okujja erimu emikwano gyange okufumiitiriza okutuula awo n'olowooza ffenna tukikola nonzeewo embeera eno gye nkoleddemu vidiyo eno nga wano wafunda. Lwaki kino nkikoze nga bwe nkikoze? Nti okufumiitiriza kuno bwe tuba tukukola tubeera mu birowoozo, tubeera n'awantu katugambe omuntu singa abeera mu kkomera tasobola kufumiitiriza byamakulu. Omuntu mu ngeri yonna kwe kulowooza obwongo ne bubanga butambula, birowoozo nga bitambula. Kantandike bwe nti nga ndeeta ebyokulabirako. Oyinza okuba oli awo ekirowoozo ne kijja ne kigwa mu mutima gwo ta mukasa. Mukasa ofumiitiriza mukasa $5,000. Kati bw'oba oli awo ng'ofumiitiriza mukasa $5,000 kati n'ogikwata n'ogimuwa agamba wategedde otya banange tufuna bateddala ze ssente zenjagala. Mukama nga mulungi kufumiitiriza. Vidiyo zino bwe mba nzikola nze nsooka kufuna mutwe oluusi ekyokwogerako mbeera mu kufumiitiriza. Tweyongere mu maaso. Abamu ku ffe tujjanjabya abantu oba tugenze mu malwaliro okujjanjaba, oluusi toyagala genda ku mukolo gwakwanjira oba oluusi mbaga, naye oba oli awo kale kaŋŋende ogenda okutuukayo n'agamba kale nabadde ndowooza oba tojje naye nojja. Jjukira kyabadde mu kufumiitiriza nogamba kammale gagenda. Kati eri abamu ku ffe n'owulira okukolera omuntu ekintu n'okimukolera. Katugambe omutwalidde byakulya oba omutwalidde engoye, kyonna ky'oba omutwalidde naga okikoze. Ow'amayina okugamba mujje mulabe, agamba mujje mulabe laba ono gundi byakoze agulinga ng'omusango. Ogenda okwesanga nga ssanyu lisusse. Abamu amayina okugamba tojjanga kuziika nze olubugo olwange omaze oddumpa. Tukyayogera ku kyokufumiitiriza. Kati eriyo oli n'agamba nabadde ndowooza ku nsonga eno njagala ku byokulabirako ebiwerako. We naga nti nali ndi awo muli mu kiboozibozi oba muli mu mboozi alaga nali ndi awo oba nali nga aloota bannange nendaba nga bandeetedde ekintu bwe kiti oba mmotoka oba kikyonna nena omanyi ebirowoozo bino bimanyi okudduka nagamba oba nali ndowooza biki. Kati gwe bw'oba wooli eyakiwulira ku mutima gwo oba oli mu kufumiitiriza oba ki, mukyoke tuli ku mutwe gw'okufumiitiriza, kibanga effumu erikufumita ku mutima w'ekintu ekisala ku mutima w'egito olw'obutatuukiriza kintu ekyo. Era omu ku basumba bange omusumba Stephen Senfuma yatukozesanga ekigambo ekyo nga kikusala ku mutima bw'ekiti. Oga kale singa natuukiriza. Tuli kufumiitiriza byajja mu kufumiitiriza. So nga ate nadde mpulira muweereza wa Katonda adde mulaba ng'agamba nti yali mu woteeri ye yali afumiitiriza ng'alowooza birowoozo naye ng'ate tibikola makulu. Bwe yayingira mu kusaba mu nnimi yagenda okulaba ng'ate afuna okuddibwamu. Kati ebyo bibiri eri olw'olowooza ebirowoozo byo ggwe nga bw'olaba n'ate eri olw'olowooza ng'oli mu kufumiitiriza ate nga kyaddala. Vidiyo zino eba nzikola kuba kufumiitiriza. So ntuula wansi nenfuna omutwe nenfuna oluusi ekyokwogerako nga sinaba nakufuna mutwe. Mujjukire tuli ku kufumiitiriza. Ffenna tukiyitamu, ffenna tukikola. Tekuliiko oluusi zino okuba otambula oli mu makubo go weetambulira nga be nagambira ekibeera ekyo kwa mutima be to sinogamba naye omuntu ono lwaki mbe anzijidde mu birowoozo. So oluusi tukigendamu nga twagala okirowoozaako ate ebiseera ebimu tuba tetukiriiko naye kijja mu birowoozo byaffe ne kubanga kufumiitiriza. Kyenjagadde nga Trevor Yujera leero tukubaganyeeko birowoozo tukirowoozeeko. Nkirabye nga kyamugaso okulowoozaako. Ekitiibwa naye sookoleke musooke muleke nga sinnaba kugira. Waliwo ekyawandiikibwa nja kukyogera newankubadde sijjukira bwe kiri. Ekyawandiikibwa kigamba Katonda agamba mu byawandiika mu ndagaano enkadde nti ebirowoozo bye nnina gye muli birungi bye mbalowooza birungi okusinga nammwe bwe mulowooza. Tuli kufumiitiriza. Mukama mulungi. Trevor Yujera kufumiitiriza.